nengenda kulaga engeri gye nabonaabona ne saving nasooka ne nsavingira mu kidomola nga nkijjako akasaanikira ne ntandika okusulamu ennusu ez'ebitaano bitaano nomala n'osibako ne mmala ne nsibawo naye ng'era nkisaanukula ne nzitoolako awo ne mmala ne nvaawo ne ngenda ne mbajjisa gino emikebe eminene bakayita kapig bank ya pig bank nenjija nankako anti munaye tuli mu Luganda nako Idris bakayita batya era nga ayagala tukikyuse kiri ne banka ne kiri mu Luganda ekyo kiwanvu nnyo ngendeera nenkabinula nenzitoolamu n'okazaawo kakati okwo kubayita okwebba in fact obeeramu bw'osavinga sente zo n'ozijjayo n'ozikozesa ebintu bye zitalina kukola. By the way, ekigendererwa kya saving is investment. Tosavinga era abantu by the way ngenda ndaba abantu ne bansesa oli na saving million 5 ati nagenda nambala nazikyakalamu oli na saving mbwagenda mu December ayagala genda mu kirago ne companies zinoweza ez'okudigi yagala kutumira ku mukulu Idris Rwango ekirubirirwa kya saving kibekyo save to invest kalombolomba kata mbadde nkyakugamba nti trick eri wantu wamu oba abantu mbamalire kasitole ko kusavinga ke bwe nava mu pig bank ey'ekibaawo era nakibinulanga sente nenzijjamu noddamu n'okikoona nenziramu n'ekikoona ekyavaamu n'engenda kuba nali ebiseera ebyo sirina kasente kagula eno safe zine safe ezaffe ez'amaanyi enzungu nengende ew'omusajja welda ne mugamba njagala onkolere fuuti 2 ku 2 wansi amabaati njagala onkolere mu gadduramu amagumu ago ate mundu osibemu emitayimbwa abikola wetangira okwebba nze mwennyini nanyumyanga naawe kino njagala kigamba bw'obanga olina ekintu ky'okola nga tokisuubiramu bulumi manya tekina gye kigenda kukutwala kaddemu omulundi gumu bw'oba olina ekintu ky'okola nga tokisuubiramu bulumi omala biseera abakyala bano mukulu Daniel Mugoya eyo message iyo abakyala bano tebatubuulira naye obulumi abakyala bwe babeeramu nga bazaala abaana bano bubeera bwa ttabbu nnyo naye ate essanyu lye babeera nabo ng'akaana kakaaba akalabako wali amaze okukawaayo bannange eryo essanyu tolina kyoligeraageranya saving oyo alimu obulumi nasiba ekintu ekyo emitayimbwa nenkisabula ennusu ez'ebitaano bitaano ezino sente sikya nazoogera mu kamera kubanga nazikozesa bulungi nnyo najjamu miliyoni zaali 9,75 nga koyini z'ebyere za 5 jege oyo jege era namutwala ew'omuvubuka oyo yakankolera nga wayise emyaka ndooza gyalinga 2 n'ekitundu n'akateekako mashini n'asala kasale kuba bwe kamala okuzitowa ewaka nali sikyasobola buli wageza ng'okabinula boti ng'enjala nga n'abinulawa nali sisobola paka lwe nakazaayo n'akasala olwo nali neeteekamu disipulini yakusavinga bwe navaawo kubanga saving mitendera tokola ensobi ng'ofuna miliyoni 2 n'ekitundu n'ogyogabatuukana mbu 2 ogenda mbwe 2 zonna ogenda zisavinga obwo bubeera ate si kwe kusanga nga wenna oli bwoti leka kujjanjaba kansa naye ng'ekimuleese kwekubako njawulo leka kwejjanjaba ulcers myaka gye ginajja mu maaso ng'ekimuleese kwekubako njawulo ekikulu kiri nti kendeeza ensaasaanya y'amasappe n'amalala osigaze ey'omugaso obwetaavu bwo obw'obulamu bulina okuggwawo nkusaba oli akamera akalungi nkusaba oyambala essaaki ennyonjo so seezebbeeyi naye ennyonjo tolema kuwoza olw'okubanga osevinga ekitole kya sabbuuni kimu kijja kukwoleza okumala wiikisi 2 abantu bano muyige by the way amaanyi g'okufuna gali mu kigambo expenses ensaasaanya omuntu yenna anaakula mu byenfuna oteekwa kumanya buwonyiga expenses ne zikendeera buli lwe bakwongeza omusaala abadde ku miliyoni 1 bakuteeka ku 2 kitundu noonya bw'osala ensaasaanyayo ekkiririre ddala wansi difference gy'ofuna wakati wano gye bakwongeza gitwala oginvesting ate muleme kutandikira mu bintu binene tandikawo akantu akatonotono okule bukuzi Lotco Motivators Uganda Limited yatandikira mu office weight Caplog yatandikira mu office weight tulina gye twatandikira wansi nga bampaamu buwi budde butono nnyo jangu otulemu eddakiika 3 ffe bwe tunajjooveewo ne tekyandobera kutandika era nentandika that is good kakati olwaleero eno gye tuli bakama baffe bano emirimu baleeta gyabuki gyabuwanana bajja wano ne tutuula 1-on-1 ne twogera ne tulambika omuntu wane waffe bw'oba ozze ng'oyagala ku byanfuna
si bya lunaku, si bya dakiika 3, si bya ssaawa. Era waffe tewaliwo mitwalo 5 mu jangu tukulaba eddakiika 3 tebiriiwo. Ffe tutuula n'omuntu ne tusooka nsooka nakumanya history wo bwe mba naakujjanjaba kubanga eno theatre. So osooka n'ofuuka omukebezi. Tusooka tutuulira ddala wansi awo ne tusooka ne twogera wano n'ombuulira nze n'ensooka ne nkutegeera ne mmanya Ibrono yaani n'ensooka bwe mmala okutegeera olwo ntandika okumanya amanyi go wegali. Ate nze ne nkuyambako ne weezuula. Bw'omala okwezuula era omuntu bw'oba oyogera naye wano ne yeezuula ogenda olaba ng'asirisa abamu bakaaba. Omuntu bw'olaba nga tonyeseza ezigango obadde oyogera naye ku byanfuna oyo manya omumazi. Olinda mbuzi oba nte oba ssekko kennene. Okay, tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero. Just a recap mu ddakiika emu ku miramwa gyaffe gyombi. Entanda gy'osibirira bannyinaffe ne baganda baffe abalaba Sheno the business mind mu Uganda ne wabweru wa Uganda ku mulamwa gwaffe ogw'ettaayi. In just 1 minute. Njagala kurikapinga omulamu ogwasoso ogw'abakadde. Nkubiriza abantu baffe bano abali mu kamera era abandaba. Kyesigenda kukoowa bagamba buli lunaku olukya ku nsi mweyunire nnyo ekigambo ekyokufuna amagezi. Expose yourselves okwakoyaringa knowledge. Mumanye principles z'ekintu kyemulimu bwe zitambula. Saagala mugendere ku bibuuzi mbu gundi teyasoma gundi simanyi teyakola ki ebyama byabwe tebajja bibagamba. Naye mufengayo nnyo okumakinga sure ng'abasambi b'emipiira ng'abaddusi ng'aba cricket ba Serena Williams n'abavuzi b'obumotoka balina ba trainers era balina ba coaches wadde nga talents zaabwe bazirinira z'amaanyi naye balina abantu ababatuuliramu abababeereramu ne bamugamba no bw'oba okuba free kick tokutama nnyo ojjagira bw'onaagusala gujja kudda bwe guti ate nga coaches yagenda kugusamba n'ekimukakatako okugamba Ronaldo nti kola bwoti okole bwoti ojja kufuuka kyovola nti Ronaldo yaperforminganga bulungi ng'ali mu Man U ate ne weesanga nga bwe yagenda mu Real Madrid oluusi n'akola bulungi okusingawo bw'agenze mu Juventus oluusi ne bigaana kiva ku trainer wo kiva ku coach wo. Mufune abantu ababalambika mu byenfuna muleme kusudiizibwa muleme kulimbibwa mbusimanyi ng'abalala bafunye nnyo naye ate nga bagenzeyo naye teboogera balina abantu abamentalinga naye tebasobola kugamba. Ekyokubiri mu questioninge nga buli kintu kyonna abakadde kye babalambikamu buli lw'owulira nga kikufuula comfortable kiteekweko questioning mark. Nze mukadde owange saatya kuyimirira mu maaso mugamba nti ngenze mu bukatoliki no mukukyala mu katoliki alina mukyala mu protestanti abeera ne mukwaya n'akola biki byonna ebyo abikola ku lulwe. Nange bwe neezuula ne mmanya nti nyina genda era yasooka kumpakanya bwe yamala nakkiriza n'amanya nti oyo ye mutabani era n'agenda nakyo kubanga obukatoliki tebulina kye bubuulira kyawukana ku protestanti bonna bagoberezi ba Kristo. Naye nze nompulirirayo emiki emirembe. Bwe ngenda okurikapinga ku corporate slavery disclaimer egamba nti bannaffe abalina emirimu egy'ebbeeyi tubeebalizaako Mukama yeebale basobozesa ne mugifuna. Bannaffe abakuba ebyeyo abali mu kusolooza ssente nga bazifuna bano mbakubiriza era mbakubira omulanga ssente zammwe muzikwate ng'ekyatika mmwe mumanyi obuzibu obuli bwe muyitamu okukwata ssente zino. Bwe muba mutuuse wano nga mukomyewo bambi owaboobwe kubanga ekibatwala eri kunoonya kapito nga bakomyewo ku kyaddo. Bwe mukomawo wano buli omu musaba funa weeks 2 oba 3 bw'oba ogenda mu real estate ekyo kintu kigazi nnyo. Omuntu azimba duplex, omuntu akola flipping, omuntu ali mu rental properties, omuntu ali mu commercial buildings, omuntu ali mu kugula ettaka, abo bonna babeera mu real estate. Gwe noonya amaanyi go ne ssente zo zonna gy'owegajja ogende ebintu ebyo obituulirire weeks si nnene nnyo obisome omale ogenda oinvesting ate ng'omuntu ono bwakuyambako omugamba nedda tutuuse wano kubanga abantu abamu si babbi ng'abalala. I know. Bwe ngenda ku kya saving nga mmaliriza noonya engeri yonna gy'osobola okuterekamu akakwakkulizo k'okusavinga ku investinga. Buli lw'osavinga nga togenda ku investinga ezo ogenda zirya ezo obeera oli mukola bagamba okola bikolemu nga afukaanaaba eno bwe weefukira ate eno bw'onaaba.